olukuŋŋaana lutuuse okukuŋŋaanya eggwanga okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okukuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde, ekigambo ekigenda okuyingiza mu mwaka 2014 ng'oli w'amaanyi, ng'oli muwanguzi n'okukirawo tosubwa. Mwena mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era mbaagala nnyo era mbebaza olw'okujja. Oyebala okusigala ng'oli committed eri Mukama. Mukama waffe bazibwe nnyo. Sigaza emirembe gyo, tokkiriza embeera yonna okubbako simayiro yo. Tewannabaayo kyakulwanyisa kikuba Setaani nga kusigala ng'oseka ne mu kiseera wotaalisekedde. Gwe n'osigala ng'oseka, ekyo kikuba Setaani kubanga si kyaba ayagala okulaba. Embeera buli lwojja omulabe buli lwaleeta embeera number 1 aba ayagala okubba essanyu lyo liveewo. Wangi? Kubanga Setaani akimanyi nti bwabba essanyu ne ligenda ekiddako kukutiisa. Omuyaga ogunajjanga gy'oli nga gulumbye eryato lyo gulisaanyeewo, bw'onoobeera sitede mwana ng'omuyaga gwe gugenda okuliwanika. Balirengere ng'ate liri mu bbanga, bagenda ki ekirwanise. Okimanyiko nti amataba bwe gajja gaakola ebintu bibiri ebitali erabirwa. Eri abatakkiriza amataba gaabasaanyaawo era gaabamira, babbira ne babulira mu mataba ga Nuuwa. Eri abakkiriza olw'okubanga bo baali mu kyombo, amazzi eryato gaawanika liwanike. Bayibuli bw'egamba ti enkuba n'etonnya, amataba ne gajja, amataba ne gasitula eryato ne litandika n'okutambula. Ng'ekiritambuza kiki? Nti amazzi lyava ne mu kifo we lyali. Amazzi agazza olw'obubi eri abatakkiriza, amazzi agaalumba ne gatta abatakkiriza ge gatambuza eryato ne litambula ensi eno okugibuna. Nga lyo litambula butambuzi naye nga kyekiritambuza mazzi. Nuuwa bwe yali bajja lyasigala mu kifo kimu, ekyaliyamba okumuvinga. N'abeegindi ne balirabako, n'abeegindi ne balira, n'egindi ne ligenda. Mazzi agajja olw'obubi ge gaalifuukira entambula. Leka ebinajjanga mu bulamu bwo nga bizze lwa bubi bikufuukira entambula mu linnya erya Yesu. Genda mu kitabo kya Danyeri essula ya 3. Ngenda kwogerako ekyo kyempise, omuliro bwe guba tegukuyinze, kyengenda okwogerako. Danyeri essula 3 olunyiriri lugenda kubeera lwa 15. Nebukadneza muddamu n'agamba nti, mmwe Sadrak, Mesaki ne Abedunego mukigenderedde bugenderezi obutaweereza Katonda wange. Abalina ez'Oluganda ndowooza mukiraba Katonda with a small k. Abalina ez'Oluzungu God with a small g. Bategeeza si ayatonda eggulu n'ensi, bategeeza bukatonda buno obukolekole bukole n'emikono gy'abaana b'abantu. Mukigendedde bugenderezi mu butaweereza Katonda wange n'obutasinza kifaananyi. Birimu n'okusinza ekifaananyi, n'obutasinza kifaananyi ekya zaabu kye nayimiriza. Kale nno mmwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvunnama okusinza ekifaananyi kye nakola. Kale naye bwe mutaasinze, mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Gamba nti omuliro nki? Nebukadneza is proposing a fire. Bw'ogaana okola kyayagala, ayagala kwokya. Masuulibwa mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Era Katonda aliwo y'anaabawonya mu mukono gwange, nze Nebukadneza. Oli 16. Sadrak, Mesaki ne Abedunego ne baddamu ne bagamba nti kabaka, ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi kabaka Nebukadneza,
tekitugwanidde kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomye kyaka n'omuliro, era anaatuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Olwe 18. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera ayi kabaka nga oba kiki ffe tetugenda kuweereza bakatonda bo, newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kiwayimiriza. Awo Nebukadineza n'alyoka yeejuumuulira ddala, n'engeri y'amaaso ge neewaanyisibwa eri Sadraki, Mesaki ne Abeduneego. N'ayogera n'alagira ekikomi kyake kikole kirya, ekikomi kyake emirundi 7 okukira nga bwe kyali kyase. Olwa 20. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu gye okusiba Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Olwa 21. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala zo zikolenga enku zisobole okukyamusa omuliro. Ne babasuula wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala, n'ekikomi nga kyase nnyo, ennimi ez'omuliro ne zitta abasajja abo abaabakwata, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego. Bano abaakola ogw'okubasuulawo nawo omuliro ne gubakomba. Olwa 23. N'abasajja abo abasatu, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, ne bagwa wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro nga mazima basibiddwa. Awo Nebukadineza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa, n'agolokoka, n'ayogera, n'agamba abakungu be nti, tetusudde abasajja basatu nga basibiddwa wakati mu kikomi ekyaka n'omuliro? Ne bamuddamu nti weewaawo kabaka. Ne bamugamba kabaka nti weewaawo mazima ayi kabaka. Olwa 25. N'addamu n'ayogera nti laba, nze ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi, n'okufaanana kw'owookuna kulinganga omwana wa bakatonda. Olwa 26. Nebukadineza n'alyoka asembera ku mulyango gw'ekikomi ekyaka n'omuliro, n'ayogera nti, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, mwe abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Sadraki, Mesaki ne Abeduneego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. N'abamasaza n'abamyuka n'abafuga n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo nga omuliro teguyinzizza mibiri gyabwe, so n'enviiri ez'oku mitwe gyabwe nga tezisiiridde, so n'engoye zaabwe nga tezikoze ki, teziwanyisiddwa, so n'olusu olw'omuliro nga terukoze ki, terubabaddeeko. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nebukadineza n'alyoka ayogera nti, Katonda wa Sadraki, Mesaki ne Abeduneego yeebazibwe, atumye malayika we era awonyeza abaddu be abamwesize, ne bawaanyisa ekigambo kya kabaka, ne bawaayo emibiri gyabwe baleme okuweereza newankubadde okusinza katonda omulala yenna wabula katonda waabwe bo. Kyenva nteeka etteeka nga buli kintu, nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bwonna ku katonda wa Sadraki, Mesaki ne Abeduneego
Abuduneego mazima balitemebwa n'ennyumba zaabwe mazima nga zirifuulibwa olubungo, kubanga tewali katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo ng'eya katonda wa Sadraki, Mesaki ne Abuduneego. Kabaka n'alyoka akuza Sadraki, Mesaki ne Abuduneego n'abakuza mu ssaza ly'e Babuloni. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Desi Nayo.